kamba bulireko ekintu kyemu ba mikwano bakama baffe nyeze ku kooti nga mwagala kunkuba polisi n'amajembe baza olw'okundeetera kabangali ya polisi ngejjuddeko n'abakuumi bange omanyi abantu abamu babadde bamanyi sina bakuumi Junior nina abakuumi abankuuma era mbebaza nnyo my security nze sitera kujja mu bantu nga sina bakuumi nenebaza nnyo polisi era DPC w'Emakindye nkwebaza RDC nkwebaza olw'okumpa obukuumi obumala nenvaawo ku kooti nebambi mwenna ababikoze tetulina buzibu nammwe era tetubanyiigidde musobola okutusanga wonna nga we mugambye ne mutukuba tetulina buzibu ate munemwe ab'amaanyi nze nina ekifaananyi kyendabye era nze polisi yenzirusizza badde bagenda kunkubira ku kooti polisi yenyambye n'amagye nyendedde mu kabangali ya polisi nga nekwese wansi don't joke with alien skin if me Junior bantwalidde mu kabangali ya polisi nga nekwese wansi don't joke with that boy era aba government let us take alien skin serious temuddamu muzanyirako bino yabbye akasimu bwabba mugula iPhone mu giwego yabbye is a national asset tebanzika ku fangoni ebijja byaffe gye biri mulinga amazi Junior tetwakola bigendo twaleyo nnyoko nze saa kummanyira mutabani wa mirundi oliko ekikyamu era bw'oba osobola okwetambulira kikole gw'oli muntu ki atajjukira kalungi konna muntu ke yali akoledde oli muntu ki atabeererawo muntu yali akubeereddewo ezo nno mpisambi osobola okumaliriza mu nsi eno nga tolina muntu yenna akuli ku lusegere yo olaba ekikakyo kikweyambulula misana kitaawo yakwezaalukuko ensi eraba so gwe bw'oteenoonyerezaako lwaki oli bw'otyo ng'ate oli musajja mukulu muganda wange ogenda kumaliriza bubi alien skin g'ofiirako yajja mu lumbe lwa kitaawo n'akuwa amabugo n'ayimbira n'abakungu bazitwali aba alien skin yajja ku lumbe lwa kitaawo mu kaseera nga kitaawo yali tayagalira ddala alien skin ng'amukuba naye yajja ku lulwo ekikakyo bwe kyakuzaalukuka ne kiggoba misana ttuku waddukira wa alien skin era n'akugumya n'akubulira n'engeri ba street boys gye babeerawo n'akwaniriza ng'omuntu gwamwagaliza ekkomera my brothers nze ndaba wetaaga wetambulireko kubanga oliko ekikyamu simanyi balala bwe balaba naye amazima gennyini obudde bw'omala kuno ng'okyojja abantu wandi muba mumaze masabu wandi mumaze makyaki okulaba nga oyambululwako ekisiraani ekyakwambala gwe muntu omu abo bonna b'okolagana nabo olwaleero wali obavumyeko era nabo nkimanyirwa views naye empisa zo tebazaagala abo bonna abakuseera bakwefuula bakuwaanawaana ngulabye ne liri pazo yajjako mu lumbe lwa kitaawo muli kalive muli kwa alien skin so muganda wange kibi nnyo okuba omusajja nga tojjukira abantu baali bakubeereddewo kibi nnyo osobola okumaliriza mu nsi eno ng'oli momboze teri ayagala kukolagana naawe ago genkuwadde nga nze akadde koomala kuno wandibadde weetambulirako kubanga ne kitaawo yagenda okufa ng'akuzaalukuse famire yo olaba naye ekuvaamu naye alien skin yaani olaba waliisa kitaawo mazi kati alien skin yaani Enewe bye byange my brother osobola okutwala nga bw'oyagadde nenze nkuwadde gabuwa genda bakwambulula oba pastor oba musawo muganda naye kitufu weetaaga kwambulula oyina ekyakukwata ekyakwambala oliko ekisiraani okuviira ddala ku kitaawo ne famire yo tolina muntu yenna gw'ogenda kukolagana naye mu nsi nezo empisa zo tetujja kukkiriza bayaga kumerishalizinga ggwanga lino eggwanga lyaffe wana abaana baffe we bakulidde gangi zizikomere ddala titwagenda kuddamu kuwulira mbwe eriyayina abamukuma bakuuma kuki mubakwata wono bakifeesi bwe batwe batandika kifeesi mpaka amagye bwe gayingira mu kibuga and I want to thank the army General Mozi yayingirawo era bye twali twogerako until when we told General Mozi it's enough General Mozi nakwata SFC na deployinga mu kibuga bakifeesi ne babula kati militarization abayimbi kutabula nabavubuka bakole fujjo omuyimbi bakuuma kuki okuyimba mulimo nga bwolabo bwa dokita babantu kubivulu mugamba tuli bagatwala banange ekimala even if it is right to the president I will do so we are tired of gangs abaho Franka netamale Junior mulabo okwagala ennyama uli okubatuusiza oba okwagala ennyo okutrendinga okubatuusiza muwandira abantu eno video sandi gikoze na kiro muwandira abantu ate abantu one mwagalo gino mubesinisizeeko amannyo abaho fa abagenza kulayisa Tamale Junior badi bamukubidde ku kooti
patrol ya mujjeewo oba kitegere ekintu ekyo andira omuntu n'omuwandira naye ngo omuntu go wandira te goyagala kama oli ate ngo badde omuwandira ate namuli ovomalanika bu YouTube bannamawulire ndi abasanyuka babalabisizza omuntu omuwandira mwesonyiwe kwa vomalaka na YouTube haye mulinga ba TikTok kati omuntu omuwandidde kate gwegalo gendo kimake eggulire bajja balabisa omuntu kyangalinze kukera kumacha nenga matingeze kufango ni wali eri anti atena kala kwegula mbo atenzize ndaga abantu lokuba nakoze video ekiro eraga nti njagala nnyo bali ni skin nenga bali kumacha tikangende ku koti mbere mawulire nga trendinga bajja bakuba abako Frank bamuswaziza nemula ngene nemisuwa jimwereze nga aswadde nga ine na aswadde abako Frank wedda nkola furufiga wadda naye wadda nawe yakola mu kamera abako Frank yagadde kamera eri nyuli koza abantu bokumanyi ya abako Frank oba kitegere ekintu ekyo Tamale Junior kati oli usazi neno oli mukuwanda oyogera amajemo lukufu ne bannange bantu mwe mwagadde okutrendinga mwagadde okubeera mawulire oba kitegera mubeera solid nga oba oyogedde ekigambo kiyimirirako oba ogambye nti omuntu oyo nakutamba nakuta naye okwagala ennyo amawulire kujja batuuse wabi bidino sigikoze mu bubi wabula mbagambako ab'ensambi hospital amaanyi ge muteekamu okutambuza obutambi bwa CCTV kamera ngali enisikini ne gali ebalumbye eddwaliro n'okusasula babbologa kubanza ndaba buli atambuza obwo obutambi bwa CCTV kamera ndaba ngo musasule lwaki amaanyi ge gamu temugakozesa okutuwa katambi ng'omulwadde ali enisikini gwe yabaleetera mu ddwaliro afiibwako okujjawo ye byagamba nti temwafa ku kyaliwe kuba embeera yonna gye mulaga ku CCTV kamera ekyagireeta butafa ku mulwadde kati mutugireyo kali akatambi ng'afiibwako nti tekwali kulaga jjala okwatwala obulamu bwe musoke mujjewo bino ebyogerwa kuba eddwaliro lyammwe lijjudde kamera kyemugamba nti mu kifo ky'okutuwa omulwadde nti bannange twamufaako byagaana bugaani mutuwa gwa buliisa maanyi gw'abatuusibwako mutuwa misambagere tulaba jajjentiriswa zimiga bwe butambi bwe muta naye ffe twagala wali ng'omulwadde aleeteddwa mu ddwaliro era ng'afiibwako okitegeera tulyoke tukubira ali emisikini olw'okubaliisa amaanyi olw'okubatuusaako gw'obuliisa maanyi ng'ate mwakola ekimala omulwadde Katonda yamutwala butwazi nze ndino betondera era n'okubongera bakubasabira bakasitoma babawagire kubanga ekituufu mmwe kyemulaga kiri eki ali enisikini n'emmoroka ze n'abayaaye be nga balumbye eddwaliro naye n'embeera etuusibwawo lwaki embeera netuusibwawo kubanga abantu baleeta omulwadde mu ddwaliro bunaakolebwako ekyokulagajjala nga bwe bagamba kati mujjewo ebyo mutulage ku butambi ng'omulwadde mumufaako lwaki munoonya simpasi bantu mmwe why do you look for simpasi amaanyi ge muteeka mutambuza kali mutulage nga mukola omulimu gwammwe lwaki mutulage emigere gya jentiri tukyali mu bulumi kibanda ali mukomera mutulaga migere gya jentiri mwali mwagala migere kikaki mulagajjalidde obulamu bw'omuntu omusajja kyakabira omusajja kyagamba namwe mwali mufiiriddwa ku bantu owulira otya ng'omwagalwawo agenze ng'atolowooza nti bulagajjavu bwe bwamututte oyinza obutava mu mbeera kati muleke kutulaga migere gya jentiri mutulage obutambi nga mufa ku mulwadde oyo tubajjeko engalo ayagala ogenda obweru okwepakasiza kwata peni n'olupapula sente zoteekamu nga visa ekuli mu ngalo ku noti 7 ne noti 7 noti 6 olwaleero tubadde ne interview z'abakuwaiti kirina mwebale kujjumbira abaana abo bobuwala n'abobulenzi era njagala kubajjukiza nti ku Friday tuzirina ne ku Saturday mujje mu bungi tugende kuwaiti tweyolera omukisa bakusuza bakuliisa bakujjanjaba vacation buli mwaka mugenda kuba mukola ku mahoteli kuva ku myaka 21 paka emyaka 36 akasente oteekamu nga visa ekuli mu ngalo mwebale nyolera abajjumbidde namwe abatambula ku Dubai visas bannange zifuluma mugende ku company abayinamu ebizibu bya payment mu bimalirize mugende ebweru mweyolere ku nsimbi mwebale nnyo kutukkiririzamu na kutuwagira naffe tetuba suliridde abantu bamwe batambula ndawuza mu kiraba